Ay Mukama. Mama. Ay mama. Ay mama. Wankubidde ngamba nkuwa ebisumuzo bibino mbirese. Nchala Mariam. Nchala Mariam. Anayanukula. Anayanukula. Nesi mutajikwata. Se erwinginze eryomo. Erwinginze netajikwata. Nchala Mariam. Nchala Mariam. Bada munabuli angambye netaga. Nchala Mariam. Aika yesibiddeyo. Nchala Mariam. Bula otulabe naawe. Omuntu ali munda egwe yakulaba gwe tomulaba. Simo wedde evuga ogituze butuzi wandifulumye munnange. Ne twawula mbulungi nompa obusente bwange obw'ekikazi obw'ekinaku ebisumuluzo byo bibino. Ate gwe omuntu gw'otamanyi wamuwootya ebisumuluzo. N'emirundi gy'onneeganye Mariamu sigumusa ebiri. Njaga Mukama akuwa ebirungi sijja kwagaliza kibi. Kuva beginning ombonya abonya. Watunde ebbala n'ogula ettaka. N'ongoba gwe wannoonya nali nakwesonyiwa. Wanimpadde obusente bwange obw'ekinaku. Nze n'omwana wange ntuuyo zaffe si zizo. Ebera mu mayumba ago ffe tugende tuzunge. Nchala Mariam. Ne Mukama akuwa ebirungi. Tajja kugulawo kanso tugende bugenzi. Tajja kugulawo. Aganya okugulawo yankubidde okuva eggulo ku saa 11 nga simukwata mukutawo saawa 3 nangamu ebisumuluzo bye bino. Kakati nkubidde ono kanso wa wano aja ngende naye kuba ebintu byonna bya happeninga wali. Ampe sente zange n'obukunta bwange mu ebisumuluzo bye fune gyendaga. Naye aganya okugulawo nkubye simu nevuga n'agituga. Kubye mirundi ng'emeka takwata simu. Yakuyise. Yangambye jangu ne muganga ndete ebisumuluzo byo. Yansindikidde ne message eri wano. Yangambye Brad bring my home keys oba home keys. Ochuulira ne. Ebisumuluzo babijja wati. Ka ono musajja yali wawo nali menya muwogo oyo gwolaba n'ebijanjalo bye nesimbira. Nze nabisimba nabikuula. Ne muwogo ne mmenya abantu ne bakuŋŋaana ab'okukyalo. Kakati ye nafuluma mu nyumba
naawe omwana wange ebisumuluzo bwati era kye twakola omwana wuno Hassan ay mukama mama mwana wange oyo kanso yaliwo aze ndiwani ntematema muwogo ng'obusungu bunzita chairman aganya okujja wano baganya agenza okukonya ogendo wa chairman n'oluyombo lwonna lwatandika omwana ono yali omwo mu nnyumba yeebaze ati mbiteekewa byatano Hassan bitwale aganya okuggulawo twala ebisumuluzo ensawo gireke aganya okwanukula yoyoyo sibalumme waliwo ayina ekibanja ku kkubo nga kiriko ekyapa kyakyo kuliko amazzi n'amasannyalaze simulinaako obuzibu akitunde allo okitegedde ekyo mwali mukongolo mugambe ante ebisumuluzo bibi kuba yabiwa gwe sinze gwe yabiwa naye tayanukudde esimu evuze nenjiwulira kuba tumuyise enfunda eziwerako mukama Katonda ate nga ye yangambye nti njagala mumpitire ku defense ajje gweroni gwe nawe ojja kufa ozunga gweroni gwe gwe simanyi Katonda bwatyo bwalabika mwade munonya ekiro munonyeza ki imwe yasaze wali mekulabika naye nga tomanya aganya okuggulawo konkona ku ddirisa abakulaba tewaliwo ng'abiwa omwana tewaliwo ng'oze omukima waliwo ng'amuwa ebisumuluzo biibyo tubikuwadde jantugende nze simanyi gye ndaga kati aguddewo omuntu atambula ne banne bwe yandikoze nabalekano gwe ne Saalongo banane mula mwali atwa tewaliwo bangi baliwo bangi nembuuza kikikoye biwanvu naye kakweki bwe yogera ekyalina kiyazizako ekirala kati bwe yakoma wote madamu nemulaba sidanga mumulabako kati mbadde ndi eyo ng'abaako gwakubira mbu nzijjeko wano alina byaŋŋamba naate bwe nzaaganya okuggulawo nzize noono tuzze babiri badde nteesa defense njagala tumuwerekereko nawe kanyini ekigenda ku poliisi tuwire nakyo ku poliisi kuba abazibu buli tatumanyi saidi yode aganya gyo basabo ne bannyabo mbalamusiza mwenna abatulaba wonna owangalira wano be tuli nabo wano ye muganda wa Mariam wano ye defense w'okukyalo defense abadde azze mu kifo kya Mariam yamukubidde ajje amulabe babeeko ne bakola ki era y'omu yeyakubidde ono bajje eno kati Mariam abadde tasobodde kubalaba so defense amanya gwani taata amanya nze Mwesige Joseph defense w'ekitundu kino oze otya mu kitundu kino essaawa eno nzize wano nga mukyala Mariam akubidde n'abakyala nga yeetaaga oba obuyambi ewuwe kati n'abakyala nankubira nzijje abeeko byaŋŋamba naye nzize omukoowoolako tasobodde kwanukula era taguddewo siyinza kugamba nti oba nsonga eno neno yemuganya okuggulawo keesi y'omukyalo ono ogimanyiiko oba keesi y'omukyalo ono ngimanyiiko kuba n'olunaku lwe baatandikira ddala okusajjuka bo bombi
nali nawe nva nga nzira waka saawa zaali 4 nga n'ekitundu ndo kuli oluyombo oli waggulu wano saatuuka waka nsooka nzija ndaba ekigudde ku kitundu kyange bye nasanga omukyalo ono ng'agamba Mariam njagala sente zange nkubanja sente zange ze wanzijjako ng'ogenda tugulira ennyumba yali ya sente nga ziwerako naye ng'amusabye akasente ako basibe ku nnyumba bagende nga basasula mpola mpola yeeyo waggulu awo eri waggulu kati Mariam agamba omukyalo era omukyalo n'agamba sente ezo yazijja ku muwala we ali bweru kati essaawa eno anoonya bw'agamba muwala we nti ennyumba teriiyo byonna bimanyi nakati awulira kati akawungeeza ako ne tukakkanya omukyalo ono ne mwetikka ne mutwale wanna abakyala gye yasula kuba ffe abaami tetusuza abakyala bali mu mbeera ezo enkeera bwe bwakya era twakomawo ewa mukyala Mariam naye mu kukomawo omukyalo ono yali yansoose okukeera ng'ali wano yeekalakaasa ga Mariam akole ki amuwa akasente ke akatono konna k'alina akamuwa agende egyagenza oba agenda mu muzigo oba luddawa atambule Mariam kyatasobola kukola bwe twatuuka wano Mariam yali yatumizza dda booda n'alinnya booda n'agenda kati defense omukyalo ono ye sente yaziwa yalinge wa Mariam okusiba ku nnyumba eri nyabo sente wazisindikira Mariam yesebo ne receipt eraga mannya ge buli kimu kiraga mannya ge bwe nafuna obuzibu ne bansibire Saudi asigala yogera na omwana nga amubanja byamuddamu byonna bina wano ku voice note buli kimu nkiina wano sebo ati blood lino lyettaka litandikira wano ono abaniibbawo kati nze nzuuli wali wansi wandeeba ate ne lugaaha omwomwe hali ebicooli linyejjera n'ataano ali 10 ate enjuni yeegi nikwe ku sheeti anzeyo nikwe lyeti egi niyo fesi yako nikwe karikati egi niyo fesi yako nikwe lyeti then kantaho munda ndebe ebishenje birimu so n'ataano ali 10 nikweri so kantaho munda ndebe ebishenje bigirimu kati ennyumba eri gye mwali mugambye osibako gye wagamba awayalinga sente Mariam yagigula oba ennyumba teriiwo ne sente teziriiwo ne sente teziriiwo twali tumanyi zikyali ku account kuba yatulimbalimba n'agamba ngenze eggulu ngenda kuvaayo manya muzeeyi sali musale manya bino nabiri olwaddako gaali maziga ng'akaaba aŋŋamba baŋŋanya okuyingira munda ate oluvannyuma sali musale ampise nzize ne sente baziwaddaani baawe bamuyita Ivan Mutanga Ivan Mutanga olwafuluma n'omutwalo gwa $, yalinnya motoka ndala ne mali endala taddangayo kumulabako na guno gujju kakati okujja maka ga Mariam ani akuyise ye mwenyini yajja nankima nasula nzize nensula we kibuye wa mukwano gwange Lilian kati ekiro ne mukubire simu natuuse yabadde amanyi ndi mukomera namukubira kusala magezi gonna afuna akakadde kamu bakasindikira omuntu atuyamba eri mukomera bwoba olina passport owaayo ne bakufulumya mangu era omwana eyampola sente yanali naye mukomera naye oyo simusasulanga abaana be nali nyine ekibiina nakyo bamanja era be bansibisa wali era bwe naveeyo nembeera wano nenga akangende ndabe kwaba abaana bo nasanga bakola ki banetegekedde okunsiba era bansiba oyo yakuba essimu bansiba olwa 6 navaayo mandi nga bantwala mu kooti nga talinyangayo takubanga simu amanye ndi ntya wadde okunsindikira omuntu ampemmere kati leero okujja mu makage yakuyise oba gwe Mariam yatandise eggulo nga nkubire essimu ssaawa 11 lwe nazze wano kuba SB4 yanzikiriza nzije eno nenzija ssaawa 11 nankubire essimu saagikute nga saala kukwata nga abantu tebaliiwo naddamu nankubira 12 neŋŋaana era kati zaagenza okubeera ssaawa 4 ako akalenzi kaako
ke kankubidde essimu ssaawa 4 n'adde wa mukyala awo saamukutte kati ne tweraliikirira nnyo ne ŋŋamba ndowooza bannoonya ne bantwala ne bankweka eri waggulu wali omukwano gwabwe gye nasuze kwe kudda ku makya kuno ani agambye ojje wano mu maka ye mwennyini mukubidde ne mugamba nsanzeeko ng'onkubira naga njagala bisumuluzo byange ne mugamba kale kambikuleetere era mukama nanyamba ne nono n'abanga akola ki kuba ye yaliwo kwe kwambuka naye ne tujja tutuuka ali mukubire essimu evuze n'agituga nkubye essimu n'agaana ye mwali kati nze mbadde nga nteesa tewakyali Luganda wakati mukyala Mariam talabiseeko ngezezaako ekisoboka mbadde nsaba tugende tweyambiseko ku poliisi oba oliawo waliyo abakyala abamanyi ensonga z'abantu nga bano basobola otuyambako tufunira ku Mariam ono ne tubaako bye tumufunako ono amubanja oba tamubanja anaamusasula oba sijja musasula so tubeeko byetegeera ekisembayo defense omukulu ono ebyaddala muganda oba bya ku Facebook nze bwe mbatunuulira ba Luganda kuba nze bansanze ku kyalo naye bagamba basigalawo abaana bameka babiri ono n'oli ono ye mukulu w'oli so gwe kikyoyagala njagala sente zange sebo sina kyemmanja Mariam kirala wangisenga ezasooka yazitwala ze yagulamu ettaka ye kabe bulungi wangi kuba twateesa bulungi tutunde ebbaala anteko haafu asigaze haafu yansibirayo yangaba bugobi nansuula mu ddwaliro nadduka emyaka 3 nga simulaba era ye yanoonyeza wakubira nalonga essimu ng'onnoonya okaaba kakati tugenda ishaka omukyalo asobola katono katujjeko awo katono yanga noonya kunziba ensonga bwezi teweziri tannakubba omukyalo oli ye mukyala Tinatine twogedde naye naye tujja n'omukyalo ono muganda wa Tinatine ensonga nga weziri esebo ebintu bananga abantu b'ebweru nabo tujja nabo mwebereremu mulabanga kaliyoki ebintu bya ddala abaana bali ku Kyeyo mbakubiriza muleke kwesiga abantu bannange mu nnyumba aganye omuntu asaana okuttira eyo n'atuuka no n'akutta mwegendesereza abantu kuba atubuse Aliridde bakwano bange ab'e Saudi kimanyi mwandabye mwankubidde amasimu naye mwegendereza abantu bemusindikira sente defense soko je defense kesi zino mutero zifuna Nkuba Kyeyo simanyi sente namusindikira sente simanyi biki andaga ennyumba ku WhatsApp ennyumba teriyo simanyi gaba nzima eno kesi nze gyensoose okufuna ku kitundu kuba mbadde sifunanko bantu bafaanagana bwe bati nga bagenda ne bakola sente zaabwe ne bako ne babasindikira ne bazibuzaabuza so kino kyekisoose oba amagezi kyabali mu diaspora mpozi era amagezi gempa abantu bwe bati omuntu oba oli bweru tereka sente zo njagala making sure ku muntu gowereza sente nti alina obwesiga obw'enjawulo kuba ffe tuwulidde bingi nnyo abantu bafiiddwa sente zaabwe ku baana abali ku Kyeyo n'akomawo ng'akaaba amaziga ne bafunirayo ebizibu olunsi n'anoonya n'omutwalo gwe bamuweereza abe mu kizibu nga teguliiwo muganda wa Tinatine oba si muganda we ewaabo omanyeeyo ye so Tinatine agamba tamumanyi ng'ogamba ki ora amumanyi naye kwegamba engeri gye yalidde sente ze amuganye naye ba Luganda ono tali kuwaayiriza Tinatine nedda nedda ebyaddala nnyo bagambe mu Lunyankole kuba bayinza baramuseho bakabwewo koba takurumanyi baramushe mbona bakuleba abakabuhe n'abaramusi ogu ni muganda wa Tindatine ebyaddala nnyo Tinatine lwakyagamba nti tamumanyi kanti oraba kati ebya sente ng'obwobadde oyogera ne defense ono sente zonzo omuntu akuwa sente kakwesiga omuntu akwefunda lindako naye kwegamba kati yawe amwefulidde kubanga saawa zino sente tazina ezogenda kuweereza ono kati kinakolebwa kitya kuba kati muli ba Luganda oyo alinga muganda mwenna muli Banyankole Tinatine mugambe mu Lunyankole
Kiki balina okukola? Bubono omukazi Tinda kwate sente zo mwine nyina azimuhe. Babirijo. Okay. Tinatine okiwulidde. Kwata sente. Ozigwerezo muganda wo. Bintu bigwe. Kyekyoka. Esaawa zino nyinza kukola 10 naye kulumpa. Oyinza kumpa 5 naye nga 10 rwange likozi. Naye nga tulumpadde mukasi 10. Nga wumpa yo 5. Basobola oteesa. Iyo bayinza kutuura ku meza nebagamba wayi. Kati kanye nyine ku mitwaro 10. Meza yagaana. Kati mugenda byamateeka. Gamateeka gayinza kubasayira mu gamba manye milioni 10 kambe nga nkuwa buri mwezi. Milioni emu mpaka zigweyo. Ate bisibirungi. Sente zenkuta omulundi gumu nenkuwa. Ozimpe embitundu tundu ganazza gwaki. Kyembadde njawo kakasa nti ono oba Tinatine muganda wono oba bemanyi kuba oli yagambe tamumanyi. Bano batulabanga ekabwohe twabeerayo twajja tuli baana bato n'enfumbirwa eyo tukulidde awo batumanyi ale n'amanya ge bamanyi eri ga kyalo bagamanyi namu nenaako ate sigwe gusoose singa gubadde gusoose nandi mwesonyiye sebo naye sigwe gusoose tweyanzanye okiwulira munaye tugende defense kye kiddako wadde ongamba poliisi ndowooza tulabe tuyambako nabo ayina ebisumuluzo bino si bino yali abawadde mwana ayina ebisumuluzo ayina yayingidde basobola okwekwata ali mu nnyumba gidde mu nyumba abantu bebweru nze mbagamba bannange ayina ebisumuluzo muganda mpe sente zange twawule baganda bange mwenna abatulaba naddala mu abali mu diaspora ebintu bino bya ddala bibeerayo era byapeningira ddala olaba ffe be babba ng'oli Kampala olina kafaamu ewakiso oba kali Kayunga n'omugamba nti enkoko ezo n'akunywa sitole simanyi enkoko omuyaayu gwayiseemu amagi gonna simanyi ne zigaana okubiika naye ate zirya nnyo naye ng'amagi aba akuteeka ku geemu nti amagi tewali naye zirya leeta emmere y'enkoko kati olaba byapeninga ku ffe ng'oli mu Uganda ku Uganda ne kati mu ab'omu diaspora so oba amagezi ki banna aba bakolera eyo bannange mwenna abaami n'abakyala abali ku byeyo oba tosobola bankinga sente zo nojja n'ozikozesa beegayiridde bambi temuddamu kusindikira muntu yenna mpozi ng'omwesiganya mpozi ng'omusindikidde sente nakukubira receipt n'agikusindikira anti nawe ekyo weekiri naye ate era ofuna obujulizi kati kyembasaba mukuuma obusente bwammwe tubumenyekera tusula ku masiminti tusula ku buzi omukazi n'okola emirimu n'okuuta tooyi n'okuuta buli wamu omuwarabu najja nagaata ebitukudde ddamu okuute naye n'otuuka wano omuntu gwe wawa sente agulira ekintu n'akugigamba takumanyi wandifundako n'omuntu w'ebweru omulala mukwano gwo osobola omwenenya naye omuntu gw'ova naye mu musayi gwe wakuza n'akulaga amazibu egati kama bakuume bukuumi embeera bwetyo jaka sounding embeera bwetyo bweri baganda bange ono abagamba akirimu Mariam bino ebintu waliwo abayimbi abakumanyi bangi ngani Sister Charity omanyi Rasta Chazi omanyi Abdumulasi omanyi ali atata oli ani yali nawe wa Salim Ambassador Sali yalero omwana ono yali abeera ne Mariam nono omwana nga ine emyaka ng'ebiri bawe yali bawe amanyi kati ngambani ndekani okujjako Geoffrey Taya bali bagenda muntu ALIRA mbwengeri gyali eyo ewabwe kakuuto kuba tata affe gye yabulira so Abdumulasa babimanyi bakumanyi nti oli muganda bamanyi ne batuukako kati tebasobola kuneegaana alright tweyanza nnyo tweyanzege bagaba okufu embalala baani bangi
nange nagezaako okuyimba naye ne bigaana. Waliwo chance yonna singa avaayo n'agamba sente zo zino twete. Kyenjagala sina kye mwagaza kirala twete. Tanoonya simunoonya nga bwe yanneganya enseera abasigwe gusoose. Sigwe gusoose ye kuba sina wendagala oli yanziba n'entoba byange n'endamu n'enkola ki. Nakati era nzizeeko lwaki nze nakukola ki Mariam wabula. Tuve mbyeki wana kukola ki. Jangu kigambe ensi nti muganda wange yankola kino. Bena nsobola kisaswanyisa so bena sisobola basi twawulire eddala. Tweyanza nnyo, tweyanza tukolagane next time.